Twogedde ku nsonga ey'okunyiikira nga bw'onoonyiikirira mu kubanga onoonya obutuukirivu oba opasuwinga ebya Katonda era bw'oba onyiikirira mu kupasuwinga bino bimu ebyensi byeyatuwa kasita oba nga toyonoona ssente terina buzibu kubanga mu bantu be yayagala ennyo Ibulayimu yali mugagga alina ebisibo, Bayisaaka balina ebisibo, so eggulu si ly'abaavu. Eggulu si ly'abaavu. Naako katubeeremu. Si ly'abaavu, teririiko nti bw'oba mwavu tojja genda, oba bw'oba mugagga tojja genda nedda. Obugagga obw'ensi butuyamba ku nsi. Just kyolina okumakinga sure nti bukuleetera kwonoona. Kati awo omugagga bw'atagendera mu ggulu. Era n'omugagga ayogerwako mu Bayibuli atagenda mu ggulu, ssente ye yamulemesa okugoberera Kristo. Ng'alaba ebyo byonna bireka amugoberere. Kyova olaba omugagga yagenda mu Geyeena. Omwavu n'agamba nze kagoberere. Era kyangu nnyo osanga abaavu nga bangi mu kkanisa. Lwaki nga alaba nga Katonda yekka gwe nsigazza. Omugagga ssente zino zimu omulala n'agamba kiki neetaaga ddala Katonda buli kimu nkirina. Byonna abimpadde.